Nziza nnyo mukulu wa Mala Fede ne Farouk. Mukulu MDA ndowooza yagenze dda no Mbale tukedde mu kakubakuba ekasuze Katonnya era wano wenyimiridde we gate enyimiddeko emabega ye gate eyingira mu ddwaliro. Embeera teyabadde nnungi olunaku olwajjo oluvannyuma lw'abasawo okuvaayo ne bagamba nti omusaala gwabwe guluddeyo nnyo okumala emyezi 2 nga tebafuna ssente zonna. Era jjo abamu abagenzengako mu bbanka okukeberayo nga bakomawo bagamba awatali ssente enkya tetujja kudda. Bagezezaako okusitominga ofiisi y'omukulu w'eddwaliro lino ne bagwe basanzeeyo n'abategeeza nti tamanyi kiki kyennyini kigenda mu maaso era n'abasaba baddeyo bakole. Naye ng'essaawa zabadde nga 5 ku 7 nga tosanga musawo yenna mu ddwaliro nga bannansi naddala bannansi nga tebaliiyo. Kino kyaleseemuko okusanyala ku mirimu wano mu Mbale Main Referral Hospital era abantu abamu tebasobodde kujjanjabwa mu budde. Naye nga nsuubira nti awo twayogeddeko n'omukulu atwala gundi ekitongole ky'ebyobulamu na byonna yategeeza nti nekizibu tekiri Mbale yokka okuggyako mu ggwanga. N'olwekyo balikola nga ekisoboka okusobola okuzza embeera mu tteewo abasawo bano okuba nti basasulwa mu kadde akatali kawala nnyo. Abajjanjabi bakola ku abalwadde betegeeza oba bakola ku emergency zokka zokka. Makumbi embeera yo ey'abalwadde abamu bodde okuba nti abalina akasente bavuddewo ne bagenda ne bafuna kubujja mu private clinics, naye ate abatasobola bo babadde balina okugumiikiriza ku mbeera eno kubeerawo. So eyo y'embeera eri mu ddwaliro naye nga bira nti okusinziira gavumenti embeera eno civil servants naddala bannansi ezibona banga tebanaba kusasulwa era nga kyemanyi bajja tegeera kiki kyennyini okuzzaako era nga naye nga kigenda kukosaamuko ku mirimu kuba bannansi bo ababaga tebajja kuddayo mpaka nga omusaala gwabwe ogw'emyezi 2 guvuddeyo newa. Kumbeera nga bwetambula ebyobulamu bo abakulere ng'ojjeko okuba nti boogera boogezi babaddeko ne meetings ez'enjawulo n'abasawo abavunaanyizibwa z'okujjanjaba abantu oba bobeeseddeyo gwa Nagamba abasobola okutuukako y'embeera tadde wansi ebikola nga twekigenda mu maaso bo nga bo bafunyeko ku nkiiko ez'enjawulo n'abasawo abo bakuba bukubi busimu. Okay. Mbeera yadde tenabasajjuka nga abakulembeze tebavuddeyo nnyo kujja kwogera n'abasawo bano olunaku olwajjo lwe lwadde lusooka era zabadde essaawa nga 3 zokka ezabaddemu akakyankalano kano. So nsuubira nti olwaleero bwe kineeyongera abakulembeze bajja kuba nti bavaayo basobole okuba nga boogeraganyaamuuko n'abasawo bano basobole okudda ku mirimu bajjanjaba abantu ba bulijjo abali mu ddwaliro lino. Jjuka eddwaliro lino lisolooza abantu bangi nnyo mu disitulikiti nga 19 okwetooloola mu Bugisu ne Teeso n'abalala bonna abaliraanye disitulikiti y'e Mbale. Referral eno yesinga okukola mu Eastern Region paka Moroto. Minti abandi bagamba tebafuna ddagala services mu bufunze zitera okulabwa oba okutunuulirwa nga zitatuukanye na mutindo kusinziira ku munnayuganda kyateekeddwa okufuna. Tusiigire ku kifaananyi eky'eddwaliro ery'e Mbale. Eddwaliro ly'e Mbale eryo liri litya bwe kituuka ku mpeereza ey'omuntu wa bulijjo? Mukyala Fedde, empeereza mu Mbale Referral Hospital tebadde mbi nnyo, naye obujjuzo bw'abantu bw'omungi nnyo era wotuuka mu woodi y'abaana acute ward olabira ddala nga kalinga katale nga minisita omu yali akyaddeko eno bwe yatunula n'aga nti eno woodi yo eringa katale kennyini. Omujjuzo gw'omungi naye abasawo batuga nti bafaayo nnyo okulaba okukola ekyo kyennyini kye basobola okukola. Naye ng'eddagala lyo erisinga bw'otuuka mu ddwaliro lino bagamba nti tono nnyo
era limala myezi ng'ebiri ate ne balinda emirala nga myezi 6 okusobola okufuna eddagala eddala eriddukanya eddwaliro. N'olwekyo obuweereza bwo si bwa mulembe nnyo naye ng'ate yembeera eriwo gye tuli okutambuliramu. Okuggyako nti eddwaliro lino okwawukanako n'amalala baligezaako okuzimbawo woods endala okusobola okukwasaganya omujjuzo oguyitiridde mu ddwaliro lino. Mbeera Mbale nga bwakedde tujja kulinda ate ebya kkooti onoobitubulira gye bujjakaawo amawulire gaffe ag'omunnyo live ate n'omunnyo ku 3 katukwagaliza akaseera akalungi